Wazzeewo okusika omuguwa okw'amaanyi okulala mu kibiina eky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform nga kuvudde ku lukwe olukoleddwa abamu ku babaka ba Paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kino, nga bano baagala omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akyuse Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okuva ku kifo ky'omumyuka w'akulira ekibiina kino atwala ettundutundu lya Buganda amusikize omuntu omulala. Ababaka abo nga be bamu abaperereza omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukyusa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba amugye ku kifo ekyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, bakiteeka ku Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nti alina enteekateeka ez'okusiguukula Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku bwa pulezidenti bw'ekibiina ekya NUP, era yeesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda ku kaadi eya NUP. Ensonda ezeesigika zibuulidde leediyo eno nti abamu ku babaka ba Paalamenti naddala abava mu Buganda nga bali ku kaadi eya NUP beekolamu obubondo obw'enjawulo nga buno bubadde buseketeera Mathias Mpuuga Nsamba, nga abamu baali balowooza nti be bagenda okuzzibwa mu kifo ekyo kye yalimu ekyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Wabula bano baagwawo n'ekigwate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yalonda Joel Ssennyonyi Bessekezi gwe baali basuubira nti gwanaalonda okudda mu kifo kya Oweekitiibwa Mpuuga ne batafiibwako bo. Ensonda zitegeezezza nti ekyewuunyisa kwe kuba nti abamu ku babaka bano abalimu Oweekitiibwa Mpuuga empindi ku mabega ate baabadde atambula nabo mu kiseera kyamaze ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti. Ensonda zigasseeko nti oluvannyuma lw'okukyusibwa kw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ababaka be bamu bano ate tebatudde, kati baagala n'ekifo eky'omumyuka wa pulezidenti atwala NUP mu ttundutundu lino erya Buganda kimuggyibweko, era baliko n'amannya ge boogerako okuli erya mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa, nga ono wamu n'amannya amalala ge baleese nti baagala be baabaweebwa ekifo kino olw'okukakkanya emitima egy'abannamasaka abayinza okuva mu mbeera singa Mathias Mpuuga Nsamba asuulibwa ku ky'omumyuka wa pulezidenti w'NUP atwala Buganda. Akabinja k'ababaka abo be bamu nga kuliko n'abava mu Kampala, n'abava mu disitulikiti y'e Masaka, nga n'omulala ava mu disitulikiti y'e Kalungu, omulala ava Kassanda, omulala ava Butambala. Kitegerekese nti baliko n'abantu ab'enjawulo be basindise nga bayita mu nteekateeka eya NUP eya Kkunga okwesimba ku bubaka ba Paalamenti abalinnya mu kimu ne Mathias Mpuuga Nsamba, era enkuŋŋaana za Kkunga yonna gye zibadde mu kibuga Masaka, abantu abo nti bazze balagibwa eri abawagizi ba NUP tibagenda kuvuganya ku bifo ebitali bimu. Sabbiiti ewedde obukulembeze obwa NUP mu kibuga Masaka obwakulemberwa Mathias Mpuuga Nsamba bwatuula ne buyimiriza enteekateeka eya Kkunga e Masaka okutuusa nga abagikulira bafunye okuluŋŋamizibwa okutuufu okuva eri abakulembeze b'ekibiina kino e Masaka. Florence Namayanja Mukasa, mmeeya w'ekibuga Masaka omu ku bakulira Kkunga mu kibuga Masaka, agambye nti ye eky'okuyimirizibwa kwa Kkunga talina kyakimanyiiko, era agambye nti ye manyi nti entegeka eya Kkunga ekyagenda mu maaso, naye bw'abuuziddwa ku kyabamu okumwagaliza okuweebwa eky'omumyuka w'omukulembeze wa NUP atwala Buganda, kyagaanye okukyogerako. Ye omubaka wa Magola South mu Paalamenti Goreti Namugga nga y'omu ku bawulirwa nti yali musaale mu nteekateeka ez'okukyusibwa kwa Mathias Mpuuga Nsamba okuggyibwa ku kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, ebyogerwa bino abyegaanyi, agambye nti ebyokulonda akulira oludda olukulira gavumenti mu Paalamenti ye tabirinaamu mukono era tekyalimu kukola kakuyege.